the situation in Kasese. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ate naba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo wetwogerera mu mawulire ge tulinawo Lieutenant General Peter Elweru kati nga retired wetwogerera ng'atandise okubanga abuuzibwa akana n'akataano era yabadde ku mukutu ogumu ku live olunaku lwajjo ku mukutu gwa TikTok ne bamubuuza akana n'akataano ku bikolobero bye yakola we yalumbira olubiri lw'omusinga wa Lwenzululu mu bitundu by'e Kasese. Peter Elweru azenga nnyonnyola ku bintu bino wabula lunaku lwajjo yayogeddemu ekyenjawulo nga bwogenda okuwulira obutambi bwonna ngenda kubeera nga mbukuwa naddala gwe abadde atambula naffe wuliriza. Ennaku z'omwezi zaali nga 27 gwali mwezi gwa November 2016 Peter Elweru yaduumira amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces n'agatwala mu bitundu eby'e Kasese ne bakola obulumbaganyi ku lubiri olw'omusinga wa Lwenzululu mu bitundu eby'e Kasese ne bakuba abantu ne bawamba abantu ne balwokya obutambi obumu sobola buteeka wano kubanga bwesittaza buyinza okuleeta wano embeera etali nnungi nnyo. Peter Elweru eyali komanda ow'ekikwekweto ekyo kigambibwa okuba nti embeera teyasigala kyekimu baatandika omukunya baatandika omuteeka ku nninga wabula bwe yavangayo okwogera yannyonnyola nga arrogantire era n'olunaku olumu yawulirwako mu katambi akamu nga Peter Elweru mu bigambo bye ng'ategeeza nti abantu abo bonna be mwalabye tukola bino baabadde badizaavinga okubeera nga battibwa era Peter Elweru ebigambo ebimu yabizeemu olunaku olwajjo nga yagamba teyejjusa kye yakola kubanga abantu abamu be yakuba omwali abakazi omwali abaana. Peter Elweru agamba nti baali balwanyi wabula kinajjukirwa nti ebigambo ebimu byazzenga ayogera nga sinakutwala ku byayogedde nga bamukunya bamubuuza akana n'akataano. Peter Elweru bigambo bino binajjukirwa nti yabyogerera emabegako ng'akyali mu magye kuba kati wetwogere yali tayalinga bamuforcinga okulitayalinga wabula yali tannalitayalinga era azzenga alina ebigambo byayogera arrogantire ng'ategeeza nti abantu bennatta baali basaanidde okubeera nga bafa. You have no case to answer. So what are you talking about? Those who are criminals. I have not killed anybody innocent. Those who have, they deserved death. They never. How did you come to that judgment that they deserved? Because I was on the ground and you were not on the ground. That's the problem. I know. I'm a judge of my own. During my work, I understand. I understand what I do. I know what I do, and that's why there's no problems here. Uganda is peaceful because of my actions, and Kasese is very peaceful. Ebigambo ebyo kati wetwogera nga retired Lieutenant General Peter Elweru yabyogera ku mukolo ogumu baali bamubuuza ku nsonga z'e Kasese. Peter Elweru era wayita akabanga katono nnyo era n'addamu n'afulumya ebigambo bino. No, I'm not fighting anybody. I am just sorting out some spiritual things for the region. The problem, it has been a cause for the region, and that's what we sorted out. It is done. What do you mean by it's done? There are certain rituals they were doing which was not good for the people. And that is, I said, no, this has to end. And we knew the place, and we went there for prayers. Not me alone. It was an interreligious group. We had the overall overseer of the Pentecostal churches, Archbishop Odongo Moses, he was there. The Catholics sent a representative, Reverend Father Achedu, and all the bishops from Teso, from different places in Teso, and we went to that place where they are using to do these rituals, and we said, and we prayed from there, and that was it. I'm not fighting a traditional group. They are there. Kakati ebigambo ebyo Peter Elweru yabyogerera nga bamubuuza ku nsonga y'emu ey'e Kasese. Mu bigambo bye yawulikika ng'alinga agezaako okujustifyinga ekikolwa kye yakola era ng'agamba nti yalina issues ezimu ze yali asootinga nti mu Kasese baabategeeza nti ekisooka yagambye ne mu butambi bwogenda okuwulira olunaku olwajjo nga bamubuuza ku mukutu gwe yabaddeko ogumu ng'ali ku live yategeezezza ekyamukozesa ebikwekweto bino. Ekisooka mbu baali waliwo ebikolobero ebikolebwa mu lubiri olwo mbunga ebikolobero ebyo kati gwava mu bitundu eby'e Kasese. Njagala obeere ku vidiyo eno nnyo ate oteeke obubaka bwo mu comment section kubanga ebigambo bino Peter Elweru byayogera byetaaga okuba nga binoonyerezebwako era byetaaga okukakasibwa oba ddala bituufu. Peter Elweru agamba ekimu ku byamukozesa ebikolobero ebyo mbu mu lubiri olwo yakizuula nga mwalimu ebikolobero oba ebintu ebyali bikolebwamu mbu ng'ebintu ebyo birumya ate abantu ba bulijjo nti era n'awalirizibwa
okubeera ng'agenda maaso n'okukola ebikolobero ebyo era bwe baamubuuza kyekyo kye yasobola okunnyonnyola nti ye yalina by'asootinga. Peter Erweru kinajjukirwa nti amawulire gaatandika okumukuba oluvannyuma lw'okuba nti yakomandinga ekintu kino abamu ku banene mu magye baali bamaze okuba nga bakitya era baali bakivuddemu ne bakozesa ye Peter Erweru. Gye buvuddeko amawulire gaafuluma nti Peter Erweru oluvannyuma lw'okumuwummuza twakuwa amawulire wano ennaku zomwe zaali nga 31 mwezi ogwokutaano mwaka 2024 ng'ekiwandiiko kifulumye nti Peter Erweru bamutaddeko envumbo. Eggwanga lya America baali bamutaddeko sanctions ez'omutawaana ennyo nga takkirizibwa kulinnya kigere kye mu ggwanga eryo n'ebyobugagga byalina ebweru w'eggwanga takyakkirizibwa kubeera ng'abyakiseesinga. Sanctions zino zaasooka ne zifuluma omwaka gwa 2024 ye n'abamu ku bacommanders mu magye aga UPDF obudde ne buba nga bwali bumaze okuba nga bubaddugalira era Peter Erweru yavaayo n'abaako ebigambo bye yayogera awo mu kiwandiiko kino kye twakusomera nga kigamba nti US imposes sanctions on ex-Ugandan military commander. Uganda should investigate 2016 massacre by security forces. Nti omuduumizi oba eyali omuduumizi w'amagye ga Uganda agagenda e Kasese ne gakola obulumbaganyo oba ne gakola ekittabantu ku lubiri lwa Musinga wa Lwenzululu amanyiddwa nga Peter Erweru baali bamaze okuba nga muteekako envumbo era ne bategeeza nti n'amagye g'eggwanga erya Uganda balina okugenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga ezaali zigenda mu maaso oba bigambibwa nti ono abantu yatta babwereere mu bitundu eby'ekasese ku olulumbagana lwe yakola ku lubiri lwa Musinga wa Lwenzululu n'akuba abantu omwali abakazi omwali abaana. Nkugambye ebifaananyi oba obutambi obumu sisobola kubuteeka wano wabula wano Erweru byali bimaze okuba nga bimuddugalira. Sanctions zino zaamuteekebwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka gwali gwa 2024 era nga bagamba nti the United States of America government announced travel sanctions against 5 former and current Ugandan government officials including Peter Erweru. Nti abaali bakubiddwa sanctions obudde obwo baali bakungu ba gavumenti abawera ddala 5 gavumenti y'eggwanga erya Uganda wabula nga ne Peter Erweru kwali ono ye ng'ebyali bimuvunaanibwa bwe bulumbaganyi bwe yakola ku lubiri lwa Musinga wa Lwenzululu olusangibwa e Kasese ekintu ekyali kigambibwa nti kyavumirirwa nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti ebikolwa ebyakolebwa byali bya bulabe nnyo okutta abantu abaali tebalina mmundu okutta abantu abaali tebalina musango ate ng'ali mu magye ali mu yunifoomu y'amagye ag'eggwanga erya gavumenti. The United States Department announced that Erweru was sanctioned due to extrajudicial killings that were committed by members of the UPDF while he was commanding Ugandan military forces. As a result, he and other officials will be ineligible to entry in the United States of America. Nti US Department of State yali amaze okukakasa n'okutegeeza ensi yonna nti Peter Erweru oluvannyuma lw'okutta okutugumbula n'okusanjaga abantu b'e Kasese extrajudicial killings ku bantu b'e Kasese ye n'abamu ku be yaduumira mu kikwekweto ekyo abaali mu yunifoomu ya UPDF baali bateekeddwako envumbo baali bateekeddwako sanctions okubeera nga tebakyakkirizibwa kubeera nga balinnya ekigere kyabwe mu ggwanga erya United States of America. Human Rights Watch has documented that on November 26, 2016, after years of tension between the Uganda government and the Rwenzururu Kingdom in western Uganda, soldiers under the Brigadier Erweru's command stormed the kingdom's administration offices in Kasese town and killed at least 9 people. Later that day, at least 32 civilians and 14 police died amid clashes. Ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Watch kyali kimaze okudocumentinga issue eno nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda mwaka 2016 oluvannyuma lw'emyaka nga waaliwo tension oba waliwo obunkenke obw'amaanyi amagye g'eggwanga erya Uganda nga gaduumirwa eyali Brigadier Peter Erweru n'akomandinga ne bagenda ne basalako ne balumba olubiri lwa Musinga wa Lwenzululu ne balukuba ne balukumako n'omuliro abantu ku lunaku olwo lwokka kigambibwa okuba nti abantu abaafa basooka kubeera nga 7 wabula bali 9 wabula olunaku lugenda okuziba ng'abantu 32 abaali abantu ba bulijjo civilians n'abasirikale ba poliisi 14 abaali bamaze okukakasibwa nti bo baali bamaze okuba nga bafiira mu bulumbaganyi buno. Amagye gali supposed okuuma abantu bano ate nga gali gakoze obulumbaganyi ku bantu abo ab'e Kasese nga ne wetwogerera tebannaba kubeera nga bafuna obwenkanya era nga n'olubiri lwalabwako nga luteta butesi era nga lukutta omuliro kubanga baabakuba then ne bamala ne bookya n'olubiri abantu baafa emirambo gyagwa era obutambi obumu mbulina wano naye sisobola kubeera nga mbukulaga naye nga kimanyiddwa nti Peter
Erweru ebyo byonna yavunanyizibwa ku ebyo ebyogerwako. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Peter Erweru oluvannyuma lw'okumuteekako sanctions yawulirwako mu katambi akamu ng'avuddeyo n'akola apology. Ngenda nno okutwala mpola otegere Peter Erweru yaani. Yakola apology ng'alinga alaga nti yeekubye mu mutima ekintu kye yakola akikkiriza si kirungi. Kyokka ate oluvannyuma lwa apology ogenda kuwulira bye yayogedde. Kansooke nkuweero yeetonda owulire olabe ne byayogedde olabo babiina we bikwataganira. Today is the 6th day of the week and tomorrow will be the 7th day of Sabbath. Tomorrow I will be worshipping my Father in heaven in his temple. Please join me at 2. We shall be live, and so that you get the word from him. And it's also today that I am going to retire from the UPDF after serving this country, my country, for over 39 years. It has been a long journey, full of challenges, and but we have been here. I started it as an ordinary soldier in 1986. I didn't know that I would be retiring as a general in 2025. It is only by God's grace that I am what I am today. And I give glory and honor to my Father in heaven, who created me, who made me what I am. Because I didn't make myself. It is him who made me. And I want you all to trust in him. For in him is everything. Forget about this world, forget about the people of this world, forget about the opinion of the people. What you should always think about is his opinion, the one who created you. That's very important. So today I'm very happy that I'm retiring in peace and honorably, in dignity. It is not easy to achieve that. Many are dismissed, many end in prison, many end in coffins. But for me, I am going with my 2 legs marching very well and happy back to my family, to really take time with my family and to serve my Father in heaven, because that is now the most important thing for me after serving my country. I want all of you to remain loyal to our country. We do not have any other country. The most important thing is our country. Let's have peace. Let us love one another. Hatred will not take us anywhere. What is important for us to have peace and dignity in our country is loving one another. That has been my guiding principle. I have no issues with anybody in this world. Yes, ebigambo ebyo sijja bikumalirayo. Oyo yali Peter Erweru nga yeetondera bannayuganda, wabula yagenda okukola akatambi ako nga baakamala okumuwummuza ng'akakiddwa okuwummula, forced retirement, nga bamukase okubeera nga awummula. Kyokka oluvannyuma lw'okwetonda ate azenga awulirwa ng'ayogera ebigambo arrogantire nga talimu yadde n'omutima omusaasizi. Era mu butambi bw'enzize enkuwa era bwe tuzze tukuwa ebbanga lyonna nga tukuwa ku nsonga za Peter Erweru nga kiraga nti Peter Erweru teyejjusa kintu kye yakola. Oluvannyuma lwa sanctions Peter Erweru yasigala ayogeza maanyi, wabula oluvannyuma lw'okumukako okuwummula yavaayo n'akola akatambi ako k'owulidde nga yeetondera bannayuganda. Kyokka oluvannyuma lw'okwetonda Peter Erweru olunaku olwajjo yabadde alina live gy'akoze ku mukutu ogumu ogwa TikTok. Bwe baamubuuziza akana n'akataano lwaki ddala wakuba oba wakola ebikwekweto ku bantu b'e Kasese, olubiri lw'omusinga w'Enzulu n'olulumba ne mutta abantu abali tebalina musango, wulira Peter Erweru obwedda byaddamu. He asked me, what is the problem here? This is the answer I gave him. I said, you see, one, the king of Buganda, or the cattle ruler of Buganda, is called Kabaka wa Buganda, Sabasaja, Kabaka wa Buganda. For Teso, you got the more of Teso, Happy Teso. I said, Your Excellency, these ones, you see, the title of the cattle leader is attached to a particular community. But this one of Kasese is called himself Omusninga Warwezururu. I asked the president, which tribe is called Rwezururu in our constitution?
Is there a tribe called Rwenzururu in our constitution? He looked up and he kept quiet. I said, for me as a Luel, what I know as a Rwenzururu movement, I know it as a rebel group, which has been there since colonialism. So as far as I'm concerned, this man is not a country leader of any tribe. So the issue is, what was happening in Rwenzururu from time immemorial, before I was born, was a rebellion. Nothing but not a cultural institution or what, not a culture, but it was a rebellion, and we had nothing to do but to stop the rebellion. And now we can have peace. We now have peace in the Rwenzoris, and that's what we all want. Everybody wants peace. By the way, I want to make this very clear. Everybody who died in that palace was a fighter. There was no child in that palace. It was not there. The women who were there were fighters. In fact, it was a woman who commanded the attack on our barracks in 2014 in Bundibujo, Kanyamiri barracks. It was a woman who commanded it. So whoever was, in fact, the last ordinary person to leave that palace was the wife of Musinga himself. Anybody who is talking about a child or an innocent person is himself or herself a rebel. Is actually part of the group. No, everybody who was in that place was a fighter and was ready for war. They were all armed with machetes, with everything, improvised explosives and so forth, and they also had some guns, which they had one day captured from some police. So for that narrative of children is a total lie. It's a total lie. Total lie. And nobody should believe it. It should be taken with the context it deserves. Because that's a fact. There was no child, there was no innocent woman. Nothing. All were fighters and they know themselves. Ebyo byebigambo by'omukulu amanyiddwa nga retired Lieutenant General Peter Erweru. Kakati wulira omukulu ono ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo, arrogantire ng'ategeeza nti ekikolwa kye yakola takyejjusa, era nti yasooka kwogera na mukama we n'amukkiriza, era ekyo kye yakola kye kyali kigwanidde. Era Peter Erweru ategeezezza nti mu bantu be yatta aba be yaduumira okutta, bonna be walaba baafa baali balwanyi. Naye atejjukira mu kiwandiiko kye nkusomedde bagamba civilians 32 and more civilians abattibwa. Kakati ye Peter Erweru agamba baali bagwanidde okuttibwa kubanga baali baamaje, mbu era baali balwanyi, mbu temuli muntu gwe yatta, nti era n'omuntu yakomandinga yali mukazi, nti abakazi bwe mulaba abattibwa, ye Peter Erweru agamba baali balwanyi, mube mumuteekako nti yatta abantu ba bulijjo, tebaali bantu ba bulijjo. Kakati wulira Peter Erweru ono kati nga retired Lieutenant General, kubanga nakugambye baamusindika mu forced retirement n'awummula ku myaka emito, emyaka gye 59 bangi bakyali mu magye ng'emyaka egyo bagisukka. Wabula ku myaka 59 Peter Erweru yawalirizibwa okubeera ng'awummula. Ebitonotono ebikwata ku Peter Erweru n'ekiri emabega w'ekikwekweto kino kye yakola byenjagala okuwaako. Kati njagala owulirize bulungi nnyo, genda mu comment section oteekemu obubaka ku nsonga nga zino ze tuba tukuleetedde, kubanga njagala nkusunsulire ebikwata ku Peter Erweru otegeere bulungi nnyo omusajja ono ne gye yayitira n'amaanyi gye yagajja n'obuvumu n'embeera y'okulaba ng'akola bino obitegeere bulungi nnyo. Kakati nga sinakusunsulira, kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebikutawaanya by'oyagala okuba ng'osootinga, oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula, oyagala kwongera ku mikisa gyo, oyagala kubeera ng'osumululwa n'ebintu ebifaanana bwe bityo, akugamba munoonyeeko ajja kubanga ensonga azikukwasaganyiza bulungi nnyo. Osobola okuba ku ssimu eyo eri 07538546 essimu eyo eri ku WhatsApp, ate era osobola ogikubako direct. Bw'obanga byonna tobisobodde osobola n'okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja, ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati wulira retired Lieutenant General Peter Erweru, omusajja ku myaka 59 kubanga yazaalibwa ng'ena ku mwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1966 baamuzaalira mu Kumi district mu bitundu by'eyo mu Northern Uganda, era nga gyazaalibwa.
retired Lieutenant General Peter Erweru amanyiddwa nnyo ku bikolobero ebyenjawulo bye yakola nga bwogenda okuwulira wakati okuva nga 24 omwezi gw'omukaga 2021 ono yasavingako nga Deputy Chief of Defence Forces mu bufunze kati nga olaba muhozi wetwogerera ye CDF katono yaliko Deputy CDF wakati wa 2021 paka ennaku z'omwezi zengendo okutegeeza we yaviirako yalondebwa mu kifo ekyo nga 24 ogw'omukaga 2021 yakoma okusavinga nga Deputy CDF ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa January omwaka 2017 era yasavingako nga Commander of the Land Forces era we yasavingira ebifo ebyo byonna bye bimu ku bizze bimuwa amaanyi n'okuwulira arrogance gy'ayogeza era ekifo kino kyekifo namba 3 mu magye g'eggwanga erya Uganda ekifo kino Peter Erweru ebimu ku bifo byabaddemu ekyokubeera Commander Land Forces yabeera namba 3 mu hierarchy ey'amagye g'eggwanga erya Uganda kakati ndowooza olabye amaanyi Peter Erweru wayinza okuba nga wabadde agajja nakati waagajja okwogeza arrogance n'okulaga nti ye bye yakola tabyejjusa era ajja kgenda maaso n'okuba nga abikola wuliriza okuva 2013 mwezi ogw'omukaaga paka 2017 Peter Erweru yali asavinga nga Commander ow'ekibinja ekyokubiri eky'amagye g'eggwanga erya Uganda ekyali kisangibwa Mbarara UPDF 2nd Division based in Mbarara era nga kigambibwa okuba nti we yasavingira ekyo mwebwe obudde mwe yagendera okukola ekikwekwete era yava Mbarara n'agenda okukola ekikwekwete Kaseese okulumba olubiri lwa Musinga wa Lwenzululu kubanga ekifo kino yakisavingamu paka mu mwaka gwa 2017 baamujja mu kifo ekyo ne bamulinnyisa ranka mu mwaka gwa 2017 olw'ekyo ekikwekweto kye yali akoze ku bantu b'e Kaseese kubanga yasavinga wano nga Commander 2nd Division wakati wa 2013 ne 2017 Peter Erweru abantu 153 ekitongole kya Human Rights Watch kyagamba nti be battibwa newankubadde nga gavumenti eggwanga erya Uganda omuwendo gweyogera n'abamu ku banoonyereza ku nsonga eyo bye boogera birala wuliriza Peter Erweru gy'avudde yalwanako n'eggwanga lya Congo ono gw'olaba ono akolaganyeeko n'ebikwekwete ebirala ebiwererako ddala akolaganyeeko n'amagye n'obubinja obw'enjawulo mu bikwekwete ebiwererako ddala wuliriza nga batugamba nti Peter Erweru okuva lwe yajoyininga amagye yagajoyininga mu mwaka gwa 1987 jjukira General Kaguta Museveni yagenda mu nsiko mu 81 n'avaayo 86 mu 87 Peter Erweru n'ajoyininga amagye era yasooka n'asomera ku kibayita Tanzania Military Academy mu kitundu ekimanyiddwa nga Monduli olwava eyo Peter Erweru n'ajja n'ateekebwa mu magye g'eggwanga erya Uganda era ne bamusindika ku Barracks e Kabamba mu mwaka gwa 1995 Peter Erweru baamujja e Kabamba ne bamutwala mu Barracks emanyiddwa nga Gaddafi Military Barracks esangibwa Ejjinja era eno yagenda ku kibayita Cadet Officer School okwongera okubangulwa ku nsonga z'obwa Officer Cadet Peter Erweru yasavinga mu magye aga UPDF era yagenda ne mu lutalo olw'okulwanyisa Mobutu Sese Seko kukuwaza banga nga yeegasse n'amagye ga Rwanda wuliriza nnyo wano ataabiwulira we nabikuweera Peter Erweru oyo gw'olaba yakwataganako n'amagye g'e Rwanda ne bagenda ne balumba Mobutu Sese Seko eyali akulembera eggwanga lya Congo ebiseera nga bakyaliyita Zaire ono bwe yakomawo mu mwaka gwa 1999 Peter Erweru bamudeployinga okugenda mu bitundu ebya Northern Uganda okulwanyisa Mbu Joseph Kony n'ekibinja kye ekya LRA oba Lord's Resistance Army oye Peter Erweru mu lutambula olwo mu lulwana olwo kigambibwa nti baamukubako ne ku masasi mu mugongo we bagendera mu Northern Uganda okulwanyisa aba LRA ne Joseph Kony Peter Erweru yakomawo akubiddwa amasasi mu mugongo naye teyafa Peter Erweru we baali basindika amagye agasookera ddala ogenda e Somalia okulwana n'aba Al-Shabaab Peter Erweru yali omu ku abo mu mwaka gwa 2017 Uganda bwe yasindika amagye ng'egasindikira wansi w'omukago ogwa AMISOM oba African Union Mission to Somalia eggwanga lya Uganda lyeteekamu amagye omulundi ogwasookera ddala gwali mwaka gwa 2017 Peter Erweru yasindikibwa nga komanda owa Uganda Military Contingent ekibinja ekyali kivudde e Uganda nga Peter Erweru yakiduumira era ya receiving recommendations nyingi nnyo olw'amagye ago okulaba nga baamukkiriza okubeera ng'agenda ebiseera ebyo eyali aduumira amagye eyali mu office eya CDF Chief of Defence Forces yali Major General Katumba Wamala era Katumba Wamala ye yadeployinga Peter Erweru okugenda e Somalia mu mwezi gw'omukaaga mwaka gwa 2013 nga tuzeeyo kemabiga katono Peter Erweru yali yalondebwako nga
omuduumizi w'ekibinja ekyokubiri nga bwe nkugambye second UPDF division ekyali kisangibwa Embalala. Wabula ng'ebyo tebinnabaawo yasaavingako nga komanda ow'ekibinja ekyokusatu ekyali kisangibwa Moroto. Eyengo Moroto gye yava ne walyoka bamusindika Embalala. Mu mwezi gwa Novemba 2016 olw'amayinja amangi n'ebitiibwa nga w'obiwulidde, Peter Elweru ng'aduumira ng'akozesa kapasite ye ey'omuduumizi wa second division command nga ye komanda ow'ekibinja ekyokubiri mu magye. Peter Elweru yakomandinga ekibinja kye ne bayungula abawanvu n'abampi ne bagenda e Kasese ne balumba olubiri olwa Charles Wezire Mumbere, traditional leader obwa kabaka obwa Rwenzululu obwa Businga obwa Rwenzululu, era nga kigambibwa okusinza ku kitongole kya Human Rights Watch nti abantu abasukka mu 153 omwali abaana, omwali abakazi, omwali bannaalumanya ne basaalumanya baafiira mu bulumbaganyo obwo. Major General Elweru by then mu kapasite ye ng'aduumira ekibinja ekyokuttaka UPDF Land Forces Commander yakola olukyala olwali lusookera ddala ku magye g'eggwanga aga Uganda agali gasangibwa e Somalia wansi w'omukago gwa AMISOM lwali lwa 3 ngenda kusomeza 22 omwezi ogwokusatu 2017. Wano nno nga yakamala okukola obulumbaganyi ku lubiri lw'omusinga wa Rwenzululu era nga yakamala okukola obutujju obwo n'okusanjaga abantu kye bayita masaka. Peter Elweru n'agendako e Somalia olwo nno nga musajja w'amaanyi nnyo, bamutisse amayinja bamwongezza ziranka olw'okubeera nti yakola ekikwekweto abakulu ekyaba w'amaanyi n'okukkiriza nti omusajja ekikwekweto kye twamutumye yakikoze n'omutima gumu. Okusinziira ku mwogezi w'amagye agali aga Uganda wansi w'omukago guli ogwa AMISOM kye tuyita Uganda contingent in the AMISOM mu ggwanga erya Somalia, yategeeza nti Peter Elweru yali agenze kukebera ku kye bayita operational tempo okwongera amaanyi n'okuboostinga moralo mu bamagye g'eggwanga erya Uganda abaali basindikiddwa Somalia okulaba nga bafaafaagana n'abayekera ba Al-Shabaab, nga niwe twogera olunaku olwaleero amagye g'eggwanga erya Uganda gakyaliyo era gakyalwanagana n'abayekera abo. Mu mwezi ogwokubiri okuddako katono wali omwezi ogwokubiri 2019 abantu abasukka mu 2,000 abakazi n'abaami mu magye g'eggwanga erya Uganda bareceiving promotions. Olw'ebyo by'owulidde bannamagye abasukka mu 2,000 mu mwaka gwa 2019 babalinyisa ziranka babapromotinga mu magye era nga Peter Elweru yali omu ku abo, era nga Peter Elweru bamulinyisa okutuuka ku Major General okuva ku ddala lya Major General paka ku ddala erya Lieutenant General, era ne watuusa okuwummulira ng'ali ku ddala erya Lieutenant General Peter Elweru. Kakati byemu ku bikwekweto bye yakola oba oli abo bimuleetedde okubeera nga w'amaanyi mu magye n'okulaba nga yaweebwa ebifo ebyo nga w'obiwulidde. Kakati wuliriza nnyo Peter Elweru gye buvuddeko awo twakuwa amawulire nga baamuwaliriza okuwummula amagye okulitayalinga kye tuyita forced retirement nga wewalabye Edward Katumba Wamala. Peter Elweru oluvannyuma lw'okuwalirizibwa okuwummula amagye yavuddeyo ne yeetonda nga bw'owulidde akatambi kali. Oluvannyuma lw'okwetonda nga yeetondera bannayuganda nti buli gwe nasobya, buli gwe nakolako ekintu ansonyiwe, Peter Elweru yavaayo n'aba ng'alinga akkiriza nti ekyamazima ebintu bye yakola oba oliawo yali nsobi. Kyokka wayisa akabanga katono nnyo Peter Elweru n'awulikikako ng'ate addamu okwogera arrogantire nti ye ebintu bye yakola e Kasese tabyejjusa, era mu katambi ke nkuwadde olunaku lwajjo yabadde ku mukutu ogumu ng'ali ku TikTok live ne bamubuuza akanana akatano, era ku nsonga ezo Peter Elweru yakakasizza nti ekyamazima abantu be twatta abakazi baali balwanyi, twalumba olubiri nti ng'amaze kwebuuza ku mukama we era mukama we n'amukkiriza nti n'ekiri nga bamaze okukitegeera nti abantu abaali abakazi be tugamba nti batta abakazi n'abaana mbo baali balwanyi, kye simanyi oba n'abaana baali balwanyi kuba tugambye abakazi baali balwanyi era okumanya baali balwanyi. Eyali aduumira ekikwekweto kino oba yali aduumira ebikolobero ebyakolebwa yali mukazi. Kyova olaba ye Peter Elweru ne banne mu magye g'eggwanga erya Uganda baagenda ne bawalirizibwa ne baba nga basobola okubatta abantu abasukka mu 1,500 ne baba nga bafiira mu bulumbaganyi Peter Elweru bwe yatuusa ku bantu oba ku lubiri olw'omusinga owa Rwenzululu. Kakati gwampuliriza njagala ogende mu comment section naddala ggwe ayina ky'omanyi ku ebyo ebyagenda mu maaso mu butundu bino, naddala gwe ng'oli w'e Kasese olina ky'omanyi, nja kukusaba jangu mu comment section nteerayo obubaka ku nsonga ezo tubeere nga tusimbula mpola mpola. Kakati ku nsonga za kadi y'ekibiina kya NUP mawulire gensembyeyo okuteekayo njagala kuyitaayita mu bubaka bwe mumpadde nga bw'otumanyi nti ffe wano bwe tukola tetuleka bubaka mabega. Kakati wuliriza Harriet Nakazi webale kubanga ogoberera obubaka bwo butuuse bulungi nnyo, naye nga sinagenda mu bubaka bwammwe nnyo nyongera obbajjukiza bannange ennaku z'omwezi nga 5 ku Lwokutaano luno ge mazaalibwa gange omuweereza wammwe.
abansabye enamba yange enamba eri ku mukutu guno nengenda gisaawo ngenda gisangawo bwansaawo obeere ng'ogiraba. Harriet Nakazi webale kubanga kwoli webale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Nakato Harriet message yatuuse bulungi nnyo yagambye NUP ku ntikko. Margaret Najemba message yatuuse yagamba vote Kyagulanyi Center mu all Ugandans. Maserini nawe message yatuuse bulungi nnyo ku nsonga za kadi eri. Sylvia Sera nawe bale kubanga ogoberera ono agambye mwana gwe ondeetere eggulire mani thanks munange nawe bale kubanga ogoberera gwasinga okubanga obeerako. Ono bamise Grace Kevin nga bulijjo n'agamba nti webale kuweereza nawe bale kubanga ogoberera. Brenda Natukunda nawe bale kubanga ogoberera message etuuse bulungi nnyo mami waffe nga bulijjo. Mama Kevin okuva Switzerland bannange webale kubanga obeerangawo n'ogoberera omukutu guno. Senyi Eddie nawe bale kubanga kwoli message etuuse. Ono bamuyise Margaret Najemba message yetuuse. Nantongo bale kubanga obeerako message njirabye. Harriet Nakazi nagawe bale kuweereza. Naye agawe bale kutereeza byuma kati eddoboozi liri kiriya munayo bale kubanga ate ojja n'otutegeeza nti waliwo ekitateredde naffe ne tukola kaweefube ow'okulaba nga tukitereeza. Brenda Natukunda webale kubanga kwoli agamba abeeka kumiro tebannatuwa kaadi awo tugenda kujjawo ngenda bikusomera. Susan Global Sera nga bulijjo bale kubanga ogoberera. Nantongo message etuuse. Susan Global Sera ne Pretty Vero nawe bale kubanga obeerako ku mukutu ogwa Red Zone TV. N'abalala mwenna muteekeko obubaka bwammwe tujja kujjanga wano tubeere nga ate tububasomera. Ogenda mu comment section nosaayo obubaka ku nsonga eyo tuba tukuleetedde, then mu mawulire agabagaddako nzija n'obubaka obwo nemba nga ate mbategeeza eggwanga nti wa mukulu tubadde naye ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati wano ngendo baleka ngenda kubaleetera amawulire ku nsonga za kaadi waliwo amapya agakagwawo kanzije. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu